Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamura programs zaffe zonna zosubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Anono nandibanga ngena toka mugulu lyokunsi nengenda kali sawa nga 12 ezakawungezi tinye munyonyo ngambe twesange wa akawandagirira konza atugenda kudunguliza oti nagamba ate siwa gule konza nze boss mukwano gwange ngamba netugulawo konzi kali tugenda ng'omwana ayina ekintu kyonna kyandaga nga buli kyandaga nakiraba akanya kutumya byenyanja tukole wano bwetu tibine nemugamba kati byonna byongamba okundaga nabiraba kati wano oli mukunziza mu kalipiiti omwana ayinza okweyira n'ogamba nna alabika byalina tebirabika era yantiisaamu nagenda ntidde era nakubira esimu nagamba olaba sikomyewo ndi mukula bya sigala kana kayinza okulaga byotanalaba no fiireeyo ofa masanyu okimanyi gwe ekyo mwana banange it's a fresh new week wiki wakajitandika ne yafenge mwe tujitandika tuti fa batandika olunaku lwakubiri already tulutandise tuti byokona ko bingi weekend badde mu bintu bingi dadali biri mu entertainment tugenda okona olwaleero tuli ku Mandoso bwa twagalo so tusanga ku Facebook za feza Mandoso CBS FM official UG eba YouTube channel eyo osolo genda ku Facebook no kama CBS FM mujja kubotula bulungi nnyo eyo mutu uli ugwa ready mujja kubotula bulungi nnyo afande Charles Kalangwa muleke angambye nkutumira afande Charles Kalangwa ngoko yange afande yenze kenyini yanimba nanga agenda kunda bakumande eri abera busy omujjukiza nange mbera busy omujjukizangako kazi tebabera busy ku bagagga tebabera busy ku mugagga je mukasenga yomba dakali tobera busy ku mugagga ne mugambe afanye Kalangwa yakusubiza enko weekend yansubiza ku weekend chaka yagala kuba mpa abana abikola era ngenda kugamba nti abikoze agenda kuba mpa abana ngenda kugamba nti why afanda abikoze gwikiro siri bulungi tulinde swabulu mu studio ku kamera ndiye aga dakutali yomu kubenjagala kutandika okusibulula yomu ko dino tandika okusibulula ennaku zino afala n'obudaku nnyo waliwo bajjawo nezula saamu naenda banga tanse ngeni mwagimusibuuza nanso tuya n'amatu alina essimu yayatika screen oba alaba atya kyokka akwanira okwo ebyo gye mukasenga ajja bikola nga haina simu yatika screen mo busanze ne olaba oti akabibyo kabereza oti obutima omweleza oti obutima buno boyi fetu buyina kati ko musume butakwate bulimu alabika akunyola ku ttale namuwereza namga kano kalabye nkakuwadde denga jemo kasenga akutumite jemo akambye mwamu wabyo byansoawo jemo sente yali atondezo kibolonga mwamu wakana akayimba bulungi kayine eddoboozi kali beautiful najjo obuzibu nga talina namba yaako era abeera ku video ku TikTok n'akalabako n'agendako ku YouTube n'akakeberako alabe bwe kafaanana David Tole yabagamba jemo kasenga agenda Paul netiana twebana ba ready yes ready efe bana to mufika agenda wato yidate be studio bagamba David Tole yagamba twebaba ready jemo yena mugamba ko na ready abakolera oluyimba wandikira siba twalusi obba wandikira yale digwinza kyamaiti yale dajabba kubire momentu kinsinga okumanya naye yali awa akukuluma amwasigaza enamba temwajimpa kyokka yateke kusera awo ngaba bloka fete tulina data kuweereza namba ya kana Dankan nipeleza ekyetaano ngenda kujje omukyawe bwemaliriza n'enkikawo nedda nikangamba mpereza nno neddata nengamba kati obona omwojjemu kasenga obona yera okusaba ya transport ejjeko tumugobe ogobeddwako ng'otuli ku Mandoso ssaawa zino ez'ekiro naye nga ntumideko abawagizi ba Manchester United eggulo tebeebase eggulo obwedda basuze emijoozi
waliwo mbona yasuze n'omukyala abaali awo omukyala nga ajagenda kukola teba golo naawe amutebye nga mitala shifoni mitala shifoni omukazi shifoni kati gula shifoni omusajja omukazi era nise bwenzi oba mani tukuwalikiridde ebbanga ddene naye ebikopo bibuze kuba omusajja nno ndabika nafunye ekizibu munju omanyi tosulanga n'omuntu nga ttiimu ye yagubye erudda okugoba oba osuze ku kizibu gwe kyoba omanya teba kwebaka siya oyinza okwebaka tosobola kwebaka naye tubireko ku manager William manager William manager William yekumira okumanduso tavaako kwali waliwo manager Mukaya naye baba alabika atadde ku nfudu manager Mukaya soko mbuli omusajja oyeyagala siye manager Shakira banyambye amanager wadabeje namunswali akunswaze manager wadabeje manager Shakira namunswali akunswaze naye ate business banungi eyo banungi so oteeka ssente woolaba nze lwaki nteekamu nga Nec yeyagala yimba owulya manager omu yali asaba oludde okumpa ku panado abantu abatuufu oteeka ssente tokkiriza buli bakuzanyirawo ekyo tebakulimba kucupa ate obogera zibanja etuddizayo batwagikola ki osooka nebuuza oba nagikola ki obutanziriza naye nga manager Mukaya webale nnyo gy'otuusaako emimwa n'engalo kuba kati yatuusaako ebintu bingi atuusaako emimwa n'atuusaako engalo webale nnyo webale ddala naye ne bwaba nze nteekamu ssente mu Shakira ekyo musanga kiri waka kifumba nze tebabalimba gundi akutumidde ani mama afiswa nomafisi nete mugaye mutumiddeko mama afiswa akutumidde konkodo akutumidde ani konkodo yani konkodo wemunyonyo ungabire kutwala Shalom afya ali Dubai Shalom chayo nonyeza takimanyi kwetusiza nzikiriza tubire ku Mami Pauline omuwuliza Mami Pauline ni Florida nkutumidde ku Mami Pauline yanza naye byenda mbinonya gyemisindika ndabayo waliwo omusajja gwe bayita yalabe kuba kifaananyi muwoleza ekifaananyi kya byenda Lumas Edrisa akutumidde muge mutumiddeko okyali wafe ihongokongo oba Mark South Korea South Korea kuwali oyo kwali Nobody Events akutumidde Nobody Events bangamba mwala nawulira omwala linga Nobody Events yamwebakako ebide ino laba story yo esaji wabuya yamusuubiza omutwala ebweru bamala musuubiza omutwala ebweru bati abadde n'ebivyo bagende Kenya bafuna hoteri emu yamukomye Kenya bamala tufuna kati oba Nobody ono yalimba omukazi mbonyonyi agenda kugwa mu hoteri muno oba Nobody yalimba omukazi kalage kitase okunsumbua Nobody ayinza okuba yalimba omukazi yagamba ndoze enyonyi ejja walabuti yagamba nti enyonyi anti waliwo buno ngwetula ku TikTok enyonyi ejja mu kizimbe naye parkinga nemujjamu akadaala n'olinnya n'ogenda kati aga Nobody yambu yamulaga munaye omwana agenda okukira ku makya nga taliiwo Nobody alina bye yakoze oba bye bayita ebyensonyi era munnange omukazi mulabawo atambulatambula agamba munaye Nobody ojja kunsasula kati kyesimanyi Nobody bya ddala nzimunzero nanokola ebyebisiro ennaku zino tubikola mu lwatu naye banaye ensi eno babigulira eddagala omwana alina akanyumiriza wano babigulira eddagala ssebo sagala okenge Sharifu oyo ng'aguza akadagala n'empologomano ku gate gundi ono ani akola ebyemizannyo tabi alina mboka sipula ofuuyirako bonasibako akaveera bagala bange mbokakanya naye olina wakubako ekikondo batokyawulira tyoba ofaaki baganda bange tuli ku mmandu zotandisa ebabuka bamulembe omutebi manyi girugenda okonakona ku olwaleero bintu bingi baddewo mu weekend Dankan njagala nyuma ekikumbisa enjagala ombise mu weekend
weekend badde etya ku street awo weekend okutwaliza awamu tebadde mbi weekend nungi weekend wetambulidde era tuba tukyali ku mbozi ya muganda waffe Spice Dana ne Jenkins beyisaamu eggaali Spice n'agamba naye musajja gw'olubuto olabika ne mu lubuto mulimu enfaana lwaki tonvaako n'okola ebikwatako ke kayimba ako mind your business kayimba ako Spice yakayimbidde mukulu Jenkins abasinga bade bagamba nti akasandi bade bakola luyimba naye nga ye Jenkins agamba tekyali cheap bwate kubanga akola music bwati okuba nti bamuzimbirako ngabongona so Spice yatugamba mukulu Jenkins abeera ku pichi mbo jamu fuwa amatama gamulebere nengamba na Spice takyati abantu bakulu acho omuntu omukulu w'omuisaamu eggaali ekyenkanidda gomanya pa okufuwa amatama negakulebera bwegati gwe ndogamba Spice tuna naja abantu bakulu ebu ovumira sebo Jenkins mbolubuto osimanya lumwaja kubeera awo yerabira olubuto lugwe nendowooza olubuto Jenkins luliko enkondo alusaako enkondo Jenkins n'agamba mbu ne Spice mbu yawuuta ebizigo namulanga n'ebintu bino nzikyengamba mamwerangira ebintu batata baveemu batuuse n'okwetata wa Spice mbu waloko defense twerangira nabo Dankan olaba mulimu omwana ajja abaana bano bato batina DJ gundi atosobola kuwanyisa naye ebigambo kituufu ng'olina muleka buli sobola nga akyali mwana muto wakajja mu ndongo nga akyali mwana muto kale kibanganza okusanga ndi ne papa mumpanisa ne papa ebigambo papa misinde gyenziruka sibaddamu nzira omusala mama nasimukola sogera kigambo kyonna kyekugamba nti lwakuba papa alina byampabuddemu nga ne mutabani kola booti zimpanyise naye ebigambo bantegeera omulalamu kyenkugamba timba sitegeera abantu abamu buyina obwanyisa nabo ebigambo nze omuntu yenna omanyi bulamu olwo muntu kyebayita oli baba bakusingako emyaka kitegeeza baba bakusingako n'ebingi onyiiga naye olina wookoma okunyiiga onyiiga nze papa oyo ne bwaŋŋamba kyo bali ne bataba papa ne baba kazibu kapo ne baba Geoffrey Taya kitegeera namuntu nga mukasa ngamba ekintu naye kiba kinyiize kitya nze nga omugezi ntambula nenvaawo yes kanize wano banenyiza Spice ne manager lodge kibadde balina okukola kyekyo waliwo zino ttiimu zebakoleza bafaana bali bamuteera embwa nemuga tukuteeredde embwa ne zivaayo ne zikutwala nga kalinnya okitegeera naye gwe ovaayo ekifaananyi kyo nga gwe Spice kitegeeza waliwo faani w'omunene nga yenkana Jenkins omugobi kitegeeza kati fe abanene baneeka abalina embuto eziringa beefumbira abana embuto ezibalinga beefumbira bafaani bobo bagobi endosimenti ziba zigute wamamba nedda kivumbi akirewo akutumiddeko nnyo kivumbi oli wokumwinoli nobeerawo mami Pauline agambye gyali mutumiddeko lwasamada music teacher mwagala nnyo kwali teacher wange DJ Oscar ku Dojo Street wa Kabira Eddie Kenzo Musuuza Edilisa kana kambata akayimba akapya agambye nina akayimba tumukerabira mapiano mama afso agambye naye kituufu kya Nec yeefumbira kati mufaaki afsa bangamba obunyarwanda bwamugwako mbuye yasigalawo yeka malayika alina akanyarwanda kamu kapotebo oba nawe kahalabika naye muno mukambala abaana bano bakamutwalako alina akanyarwanda kamu kakeyewaanya nze potebo omunyarwanda wa mama afusa koba dikiteeto osaago alina kamu nga katika kibiri kama wakati ka kibiri ateke wewaanya katwalo kitege kachaka bakaza alamu abana nga 8 banange ndoza kati kwa tujje tutandikira tugatandika n'oluza mpola ddala tutandike bwe tuti njagala tutandika olw'ennyimba nyingi ezifulumye endongo n'abayimbi bataso ofulumya endongo east ogiraba oti esembedde east eri mu koona tugenda kyagala tutya easter kiki tulaba ekigenda mu maaso endongo entertainment ogiraba otya music bupya afulumye mungi
endongo te amuli simanyi nyagali mu ndongo ndaba bayimbi akakyali busy nnyo bategekera Easter betegekera Easter booking ziri zitya booking ziri zitya eri abayimbi mu Easter eno booking ndowooza nnyingi twagala tutunemuko kutukwemu toki mu bookings ziri zitya kiri kitya mu bookings muyimbi wayinayo bookings zalina oba talinayo ennyimba empya nnyingi ezifulumye tugenda kusampulingako tulabemuko ennyimba ziri zitya nabe kayimba ka Jasmine ne Pastor Bugembe ndaba kayimba ka Carlton Baby sio pia sample ikakugumbi kuchivulu yakasampulinga kuchivulu amauso agaye muswadde abanyarwanda nalese nina abapya abasubula nagamba nti wabula kye tulina okukola ku Easter Monday evumbe kavumba David Lutalo ategese kavumbe katonga tobe bookings ziri zitya toye ku nyimba empya ungambye Beautiful Jasmine yes yalesa kayimba Carlton Baby yeah hello oye katege akawato kadumba kazoe kabagabo bwana mpozi kagata na iwe nomukulu Fred Seremba naye yafulu yalesa kayimba kapya Fred Seremba nyimba nyingi tugenda kwa sampling Jemo Kasenge aina kapya Jemo Kasenge aina kayimba kapya Jemo Kasenge bikole ofune collab ofune ne namba y'esimu ebisigadde gwamanyi Eddie Kenzo aina kayimba kapya ya Idrisa Msuza Kenzo wimba bungi obupya saa ne bangabya aina kayimba kapya okay bechore na baba ina obuyimba obupya waneno ngenda kusampulinga mpola ndoza katusoke tukole kati nnyo bwetu ti tudetandikire kayimba kani tugenda mu booking tusoke tumulamu tujja mu booking watu tujja mu kapya sima tusoke ndoza mu booking mamize papa ndisaze makula agenda nayimba obuyimba n'ogamba banna kwabaza okugwa mu mukwano naye osanga kyankira kyalo nanyamba mr tayimba obuyimba n'olekeza akayimba n'ogamba abe ntyangu mu mukwano ogenda ogwa mu mukwano ng'ebiri ate birala byanjawulo ne bye bayimba noga tuliko kiwane abana bayimba buli bayimba amapiano bayimba otuludde waggulu nasonga n'obugalo waggulu ati noga obawe tuli we watuufu ogenda okumalizanga okugwa mu mukwano wakiri ogwamu bakifeesi nogamba waki tunakola ki omukwano bw'ogenda ennyo ku buyimba bw'omukwano abayimbi be bayimba bannaaye obulemerako ennyo busanga bukolesezza ensobi gotomanyi naku omukwano ntayi anze omukwano wagala banenjagala omukwano naye ebintu by'omukwano naye baba bw'ogendera ku bintu abayimbi bye bayimba naye kati anakwamu obudde buwi bwati n'ogamba nti omuyimbi oyo akumenyereyo babagaba motivational speaker agamba omuyimbi oyo akumenyereyo osanga kali anagamba omuyimbi okyeyankola omutima yagumenyaamenya yandikira bitundu naye nga yasinga okuyimba kati najalo nayimba otuyimba tw'omukwano n'ogamba oba tuliko ki baganda bange naye osanga bamenya omutima osanga bagututte mu ddwale bakutte mu ngalo omanyi olunaku olwali lwammale Dankan nga bikyali ku bayimbi abamenya emitima bakutula nyimba nyingi empya njega tukone ku nyimba empya bulido olina gwotusobola oluseka masimu odesimu nga 2-3 bulido olina gwokuba oluseka ebintu bya ssente oba tulina ate mu bantu atalina sente ogenda mu bantu kolayo bwewiwa ebinyama by'omulugwala munyonyola otya wanyi mama afiswa wanyi sekweke kavumba nina ensonyi olaba ne Dankan yayakibayiri bwakugwako kavumba ya dimples Easter Monday okay oli kavumba ne Lutalo muganda wange
mulala mwakuba Dankan wati mama ofso neyanze nnyo ebintu byange bannanga omwami alina omutima omulungi bateesaba balese mumakise yampa mbone tumaje yamuwa aliyo basi mama ofso ya kaligogera muwachi Dari gogera muwachi ari hebu twino baya jogero muwa ya banku wenda kuzino nakusino bezemuzi ajamu enkoko mama ofso ine enkoko Dankan yagaye mo ine enkoko ajamu enkoko tamuamba ajamu enkoko Leche wanegero kugamba sega mukama avude mu ekikugamba baba kireke kuba kinene ndabe mmoja gikankana wanyi Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oyinde gunda mweri temuli yadde agamba kimuganda wa Onde manji okay sala mu byalwanga yala wanyi ha tuli wano obwamu bwabbi waki obwamu bwabbi ne bakubamu nagaterera ne bakuba lumu nogenda mu ddwaliro ne kiggwa wakati bwobwamu kwaniriza tumaliza ng'osipendinze nnyo ati agudde bwabbi ne bakubamu nogera mu ddwaliro ne bakujjanja balumwasi naye gwe okimanyi nti bwogwa mu mukwano osobola okumala omwezi mulamba nga towona olina omusanga naga oba neekoye mulwadde wa bulwadde buno wamba wanje zewo gale sebo asaza asaza asata ayagala kali eritokyusa pini nogiteeka ewalala nga tolabanga wagengendere nga tolaba okukyusa pini gisaabala nanje nga tokyusa pini nogiteeka oli oliddeko mu nzikiza totuusa nozaalako ewalala oli oliddeko mu nzikiza oli oliddeko emmere nogikwata nogiteeka mu matu omwa tegubula tegusobola kubula kulinga gundi ekisero ekinywa amazzi tewali buganda bange obwamu bubabbi kati mboka ezikubwika ngotamanyi ekigambo omukwano omuswanyula ate yafiiriddwa sijja muleka akyali mumaziga ge tetulina museneza bamugategategalako tusina musamba muko ate ayagala mamu tusindike lekaleka naawe omwana ono sina musamba kulamani akutumedde kulamani kawoya ndi kulamani yayina akayimba akapya akayina akayimba akapya kulamani kati katukomewo tutandikire tutandikire wa kalo natongo oba kulamani tugenda tandikira wa kulamani wawane wano mpiji wano wane irunga lo wano mukona ekitegeeza neibawo kaba neiba wiwalunga lawo nga munana nabayita wali ku papazi bangambe nayo issue naye kulamani experience awo mwezi ogujja gwa mukaaga natuvudde mu fife busi tujja kuba tukubusi nayo mugukutanawo negundi ne ba bitusi balinayo tebakisazaamu Nobert yabekiise abataddeko omuntu omulala nobert onayagala obuvuyo
Nenga kula man na kaiba ka gospel. Kaiba ni kula man gospel. Ali munga nembe gospel. Kula man. Sebi ya kuotize ni mu Bible. Naye abakutte baya kasimede nakumya. Akutte bulungi. Ndebe yonuzo kuva mu Bible. Kazabuli alina yaka. Kazabuli kokaka choko mu Bible mwade zabuli kanga yogera ku bintu. Bigera mugo bamuchacho. Olaba ndasaba kati. Agamba nakuba akayimba ka gospel kati mwagalaji. Ayinza nimbaga. Kati muchacho wakite mu pesho. Andabeega mwagalaji kati. Naye mwana mwemamba chali bana. Mama yakubira ka gospel kati mwagalaji. Amweno maneke bana bategera kintu bagamba gospel tumu. Naye baba. Kula mani anyumya ngozi. Inga brand new one kula mani msajja wa fake kula mani kawoya kayimba kapya. Kula mani dada ila kayimba. Tuwe tutezeza nganja kana nkube yaka kadeka abali na kula mani kayimba chikabale. Abali na katete. Katete ikona. Abali na katete. Katete ngakoze kati ya. Katete kade katambude bulungi amadala wansi. Otunulira kukula mani wa fake tubani owa bulijjo. Nyimba ze zijukira zibadde za speed. Nekati wana katete yagezezaako okuba nti tali mulago oli okitegera yagezezaako kuyimbira omwana omukwano okitegera nti omwana amuyimbidde ku mukwano gwaddala ng'ovudde mu zino zaabirimu zibanjiribya okitegera n'endala eziringa ezo akayimba kateeteeyo okawuliriza ennyo gwe nawe kayinza okunyumira n'okaweereza ku munno kati so yazinza akayimba kalungi yazinza akagosipo nga bulijjo kuba kulama tojja musuubira mu kayimba kaseeneekerevu kitegeera oba mu nnyimba ezo bakiyita laafu neeke laafu bakiyita bati yokula man aduve wakula man tusoge tusembere wani tulineko bamumola tuyingire wa musuuza ina kayimba kapya kalo tugende wakalo soke wakalo nato ina kayimba kapya it's a brand new one bakayita emberenge it's a new one tusoke tuuliza kayimba kala kapya oba tusoke tuyimize kakande kazi empengere tusoke tuyingire mu tusoke tugende mu kakade olinde bulungi ndakisiga kayimba kakoze obubi ogegendereza obulungi titakoze bubi n'akati n'eddala wano wenyini bwenjagala tusoke tuuliza ate akayimba akapya expectations zize tuba tukasuubiramu tunulya ku production wakaali atya video eri etya video ogirabye nabirabyeko nsoka tusoke tufuna akayimba akapya muganda nange wali ku mando so awuliriza nnyo gwe kati uliriza tugenda kusigira ekifaananyi kya video eno ng'owuliriza audio owuliriza ebigambo ebisigadde ojja bitukuulira ankalo ayagala gyoleeta obufuubo bwana ogwompewo naye olimba bakakanye ne batone bagamba nti emberenge olugende ku mberenge Dankan emberenge ogimanyi yeeriwa guyinza okwate gwe togimanyi emberenge tene mutamimu atamanyi mberenge yamedde nali kati emberenge gwe mwengu basogola gwe mbisi gwe basogola badde manyimu gwe olwaki kuleyo tiri gwe mbisi gwe basogola kati nga tebanagussaamu mazzi nga gukyali kali kasupu koolaba akamabidde oba akamenvu yo gye bayita emberenge kati omwana alina wagambidde mbu njagala nkuwa emberenge naye kale akyalina emberenge abaana beetuuma ebintuntu naye mwana simulimba Dj Nec abaana beetuuma ebintuntu kaloddo kalinga kaberenge bwokomba ku mberenge bwoti n'okumba ne kaloddo enjawulo ziro neddala omusajja agamba nti wansuubiza emberenge njinona neddala mukoma kati kale nantongo tasobola kubanga alina emberenge yagisoggodde ddi ng'emberenge yagijeewa kale nantongo mweyamenya ebintu byemujja okusobola naye nga kakayimba emberenge kalungi kyenyinza okugamba naye ekyemberenge akijjeeko wakiri agamba azijukiza ebintu azijukiza embeera y'omukyalo azijukiza embeera y'omukyalo kumbe yevu emberenge
Negunda ndio kupata manyembere. Swabulu. Swabulu. Swabulu okule ko mukyalo. Basira buno batira mabanye. Ne basira bamanya kabisi. Obisi bagumanya ngeji bali abanyi ba juice. Obisi bagumanya sokola ya kabelenge. Manyimberenge yavu. Manyavu. Ya mukisulu. Swabulu kubali mu digital CBS FM naga me digital platforms za fizo nazo nako ebiri. No show nayo nako eri. Muganda wangu aye taguje ujida moji reviewing agenda ku YouTube channel ya CBS FM official. UG channel ujja kubutufuna bulungi nnyo. Nti emberenge kali kati kalona ndongo wajze mulabazeewo like what I know wadda aina wadda nti abo tunna akayimba katumanye getsoose nako kolabe nina oyinza omuteka we wali singa manager wa Nisenre abatademu amaanyi kitegere kama manager wa Nisenre kati singa abatademu amaanyi ne manager Judas nasamu amaanyi akayimba kajja kola bulungi nti bayimbye tiyinza okugamba nti kalo nantongo yayimbye Nisenre yayimbye kitegere ate kalimu obugambo obuyinza okugamba nti kana akagambo omuntu kayinza omunyomera umanyi nti mu luyimba mubamu nti tulina oluyimba David Otalo olwa Nalongo naye kyasinga okukwasa oluyimba lwa Nalongo kanaka okamanya akadongo kalimu kati mwalimu abo bakalinga kalere okitegera kati wabaawo akintu mu luyimba omukyayinza okwesibako nti kati muno olimba mulimu ebigambo ebirungi kati ng'akagamba emberenge okitegera omukyala akuyite naga jangu osumulula emberenge yange omanye ebigambo ebibeera omanye ebirowoozo ebibeerawo nenda bango ebintu bingi biringa obulo waliwo kogambya ngubulira wali ng'otandika nati kala yina lwakwa gwetuwuliriza mpuliriza oluyimba luno nga lutandika nti naga nti nzijukira lwenasooka okulaba Embelenge. bannange n'otulo okulu twabula kati gomanyi nti nondowoozesa bingi ng'obulo gomanyi kitegeeza nti nga olabye omuntu kitegeeza nti olaba omuntu nebikugwako nolaba omwana nga nomanya okulowoozesa ebigambo ebingi ng'obulo okitegeera nti obulo tebubalika Atom yaddamu njakuwa credit eyawandiise writer w'oluyimba luno yabadde ate okuba Nisenre ne Judas mpuliranga enseneka y'ebigambo si eya Nisenre ne Judas Nisenre tasengeka bwate kale nantongo kwali alabika ate buli yawandiisa oluyimba wulira Dankan gwewulira kati nnyo kubamu nasooka okukulaba nti wandowoozesa bingi ng'obulo n'otulo kulu twambula naye gwomanyi gwedebeeraawo kati kumanyi kitegeeza nti njakuwa credit eyawandiisa oluyimba luno engeri gyasengesemu ebigambo njakuwa credit gya live yashutinze video eno kalo natonga alabikira ddala bulungi alinga ente gye bagimusala ku Christmas wangi taata kisusa oba otunya kalo eba enyirira omutwana gwaba alabikira ddala bulungi naye nga y'emberenge yasuubizza nti ajjamu emberenge emberenge tugireke kati so kankoledde akayimba okuyimba obufulumye ndooza ku weekend akayimba kano kanaku kafuna Friday katraininga mu kifo kya namba 22 ku nyimba za phone ku YouTube ebogenda ku YouTube ojjakala katraininga mu namba 22 kali mu views emitwalo 26 mu nnaku 3 okebera na ku TikTok ayina challenge emitwalo 3 mu kasanvu tekakola ku bindowooza kakoze bulungi tekakoze bubi bamakinze bulungi naye kalo natunga kutukubanja tukubanja concert yanga 14 Feb ndaba tukubanja concert kalo natongo 14 Feb Hotel African agenda okubeera naye ngeri gyasengesemu ennyimba oluyimba oluwedde kuladde ludduka
tunalabinga bakakanyemu yes ate olwali mabega wa kaweddemu nyiga wano kakamu yeah so ayina engeri gy'asengekamu ennyimba gye njagadde tugenda kwebaza nnyo management ye omukulu Keti ne Jodas the writer Keti yamutwala era ne concert yagiyimiriddemu Keti Haji Keti Haji Keti okay 14 so tusuubire nti guno omwaka ayinza okuba agera gutambuza bulungi era guno omwaka katusuubire nti Nantongo guyinza okubeera omwaka gwe inshallah katusabe Katonda bukimusobola mutu kubanga bwe twenyimba kaweddemu adontuya ne luno mberenge olabira ddala nti tannaka ali mu kwambuka bwambusi so katusabe kolabeno muviiremu ekyakabi solo kuba ali mutambulira katudde wa muganda waffe Edi Kenzo Edi Musuuza kana kamba atabalipira boda amanya ina mangi nnyonnyo tagenda naye nyinyi takyagajjukira kana kamba atumwana we Masaka Ediliza Musuuza BET Award winner Grammy nominee amanya ina mangi nnyo Ediliza Edi Kenzo Edi Musuuza mwana we Masaka yagamba nti tomulu tovimba nga toli we Masaka kala kutumide kalo Nantongo mundabire beautiful ngamba tukusente kale namba yange ekyali eri gy'omanyi kwali bamusukuzale bamugamba baye bakuliko bagamba yaye kyebakola atera okukuulamu mu miro naye kale bakuzende muba gy'oli namba yange eri gy'ogina enkadde akyagirina namba ayinamu mbwa azidde agenda yebase nazidde bayiramu omuntu onjogeza bwagenda yebase ngajja mutekako ekigalo ngajja buli namba y'abasajja imba yatuuka waawo jakukubuulira ekiri wakalo jakukubuulira nkoko baana tuli wa Edi Kenzo akayimba ndooza Edi Kenzo abadde ne album kwabadde atoola lini album kwajja atoola ennyimba siba kubadde balipira boda emabega olukoze bulungi ebibadde bitambula abadde ne practical ndooza lwe lumu ku lusembyeyo practical yasembyeyo okuta luno lwatadde olunaku olwaleero so tuyingire mu practical tuzanye practical tuzanye balipira boda naye tuzanye practical olubaddewo naye nga kyobumanya nti practical agenza okujja nga balipira boda lubadde lukoze bulungi enyimba ezimu kuzibaddeko zitrending tugenza oyingira omwaka guno balipira boda nga kwali era nga bw'obala ennyimba ezituyisiza mu Christmas balipira boda abaddeko nnyo Edi Kenzo credit y'amaanyi okujja nga omwaka gweddeko abadde ku chat Edi Kenzo wayimbi abasajja nogutandika abadde agutandise bulungi nnyo kola agutandikidde mu practical yamuta January yamuta December nga gwako January yamuta January naye kyasinga otambuza olimba practical yalekerawo abaana bakubire alina space yayimba yalekawo verse namba abaana basulemu era abaana bagikola nalekawo kuba yayimba nalekawo verse namba nagamba osusulukola ebanga remix ebanga collab ebanga kuwadde remix nalekawo verse yasobola akole kyatulaawo ate yazipostinganga nnyo era alina ku page yabagamba asinga odukola alimba obulungi aposting yabula yalimba obulungi oluyimba olwo yapostingibwako ku page yapostinga nga abaana gwe imagine osharinga Kenzo alina following y'amaanyi nnyo alina bafollowers bangi nnyo nti bw'otaapinga mu bafollowers be kina kyekigattako kyamaanyi kino kyekigattako oba olina audience bajja ogenda okufuna baliwo bagenda okutegeera abapya abajja okugenda bagowingiddamu ntuyobayo banoonye bagambe nti ani ono mwana nga kayimba bulungi okuba yakupostinze ku page so Edi Kenzo tumwaka guno tugenza oguyingira n'oluyimba lwe bayita practical luŋŋambye lweteekamu verse namba abaana bagikole mu challenges twaga tulabe oluyimba olukadde olubaddewo nanga bagiyita open verse njagala tulabe oluyimba olupya olukadde olubaddewo lwazizza ku luno tulabe olupya n'olukadde kyoddala omuyimbi waliwo process waliwo omuntu gulaba nti tewali process olutya olubaddewo olukadde lwamaanyi ate nnyo nnyo okusinga olupya nti tonaba kugenda nti otadde leero naye owulire amatu wenogamba luwoomu lusuufu lukumuufu so batasooka tufuna practical then today Edi Kenzo practical waliwo yagambye awo nawuli
yanga imba byange ntinze Nec ndi tactical twa Ndaiwo nokebera mwana yanga nti Nec ali tactical why Wawize Dikenzo Elisa Masuza kana kaimba kono yakajja ku album yeri bagiti nyaligenze bagita blessing bagita blessing album ye bagita blessing enyimba ya album yeri kenyimba nyingi ajja nogolako ajja ko kamukamu eyo tactic njira banyumba Nigeria Nigeria ta album ngirike nyimba nyingi neno gondi ajja nga anogolako neno open verse nayo njira mu Nigeria erwa yo njamba bagita nsibenya open verse n'abanaye babikola nnyo engeri yo promoting amu nini ndaba ne Kenzo like ndabi ku muntu mulala yakikolako yali Azawi wa Swangs yakikolako okay ti ota album nende magendera awo Eddie Kenzo album yagita in fact I was in Kigali back then but we were tell album eyo last year ali Kigali yawe nadda wano ndoza nagantu nagenda ku federation yali ampise kuwulirizamu sagenda nze nagenda yuko lunaku yali ampise kuwulirizamu era nengenda nempulirizamu namugamba nini nyimba ze nawunda nga era nebalipira boda aliko namulibona olunyumidde balipira nga nanaduta ebiseera ebyo nempulira ndi ayina tactic gye yakozesa enyumidde era gyembadde nfolowinga nagakwaza winga agikozesa Spice Dana yagezaako gikozesa naye teyagigowinga nduza yata album ate nalondako enyimba zalinga 3 n'agirekawo album enyimba endala zine zifiirayo kyaka mabebere namuga tukyuseemu dekaze ange nawulidde bagensiisa mukama era bagamba bebere mpaka omuntu ntonde akaana kagamba nyenkiniza oyinza omuyimbira nsangi mwana wange anyalidde ensangi what katika mitegera nako kada mfite tubitegera what bulaba birabe tebina chakola what tubitegera bulaba bina chakola Eddie Kenzo azalondamu mu album yeri inyo lima lwasembye londamu bade practical yalondamu mu January ti January yoweddeko alonze yulala tugendo bazanyira njagala ntubulire alonze bubi baluyita byansi alompereza kaone togera mawe misana waluteredde etuwa yamne mugamba nimba it's not bad yimba lulungi lina message ati nali sirulide na duwa budde kirije nali mpapa back then we nawuliriza album eyo sarulira nyo du focusinga kwenye nengenze nenduliriza nindwa ngaluyina message yama tidala bino bintu byansi Dankan bitumaliya mubere tubireka wano ku nsi byabwerere sente bipapula tubireka wano ku nsi kyali waffe Adamu kyali kali akyayinza okubaako ne kyali akyayinza okubaako ne kyali kitegeera kati so bino byali waffe bangi temalizamu abatugenzeeko nga sente bazirina oli nibagamba nti sente abadde nazo oyo nalaba Ivan Semwanga nga sente azirina nebino bintu byansi nsobulidde akayimba nekankwatako nnyo nti bino bintu byansi muganda wange tebitwemalizamu bwereere so bwofuna ate ne chance muganda wange bya ku sente zo zirya ebyaddala Dankan teri agenda kulira ku sente zo byanayo bigenda kukeera no bitonde bw'osanga njeyo ka Agnes ndekane yagale muganda wange tuleka abana kuso noizanga cyana kiri edi kyeyagala kyo nga wakaba tulaweza na mwezi mutaka era mami yanza ndo my point yansa yemenda nina kudwa msini kanyabbe kwa kifaananyi muwereze ku WhatsApp poli ni nedda embera je ndimu lero sinonje my point we ku bidomolanga okubye wana kwa ni poli ni mwamteza jibala mai no bubaka kwa donga mani ngabadonga mani ngasinanza nyakayimba kalika kusonga koza nyirubaka bwa mami mteza kipalama mwana musisa nyo banange mwebale kuweereza Dankan yogambo otya kati bino nno biyinza okuba nga tebigenda kunyumirwa abawulire omanyize saagala kwogera binyuma anti olumu tulemaza abantu
ate karo waliwo lwe twafuna obutakwatagana naye kino era kinja okugamba kati bw'okwata nava grey ne ani omwana ono chosen beki karo nobateeka awo abalala sijja bateekamu ina lwaki nkikola bwe ntyo kuba bwoba okitunuulidde waliwo omuyimbi wakozesa eddoboozi oranges ng'ozikozesa from head to chest olaba karo tuyinza okukeera ku makya karo ng'afunye kiti jazefuna naye nga tuviiriddwa omuyimbi walabanga Whitney Houston Mariah ne Celine Dion oba owuliriza ennyimba zaabwe balina ekintu kye bafaanaganya karo eddoboozi lye twandyekanga ng'afudde nga tewali n'omulundi n'ogumu alikozesezza now tetufudde abantu ogamba nti oluyimba mulimu akantu akali kaki kati Uganda tunafunanga nnyimba ezo ezikomaawo netufiirwa talenti negenda olaba karo oyo chosen beki ne nava grey nga wabatadde awantu ne batandika okompiitinga amaloboozi engeri gye bakozesamu head to chest I mean range yaabwe ogifuna lwakuba tetulina abawandiisi wali okigenderedde nti demu zonuuna abayimbi kati kale ayimbanga ani omwana oyo omulenzi niise bwe yayimbye naye nga gegenyanze netweningaapo era nakyogera nedda tugeningaapo nga tetukozesezza abayimbi naye nga tufunye abawandiisi be bayimba nga afuuse akagalogosikoobi so I don't know nali nina kyenagamba naye ne benagamba okukinkolera tebannakikola ku karo oyo nali ŋambye niye omwana mulenzi ono bampandiikireyo kuga tufune those moments nga tuwulira karo ng'ayimbanga akola piano ranges vocals azitambula atyo then olwo agenda kwesumulula naye yennyini agenda kwewulizaga awo mbadde muzannyo oyo bamuyita Mwamuteza Kibalama ali Denmark agambye nti karo tetunabamuloozaako enanga ye karo gwasuubira gwawulira munda muli karo natutegeera tukyali mu kituuza tukyayogera mu bwogezi nanga naye karo mulalamu ate atuziza ekirabega ali ku karo naye nga nyinza okugenda nekibalama nti nantongo bwaba yakedde bulungi nnyo nagamba ngenda kuyimba oyinza kubatobera nkola kalo mu buseera bya ddembe oba nayimbaku kuluyimba naye bijja kuba birala teweekumakumako ngamba gwe tewebuulirirako obuseera ddenda obubifuna nga ndiri bufuna nga ngaggawadde webuulirirangako naye nga ekituufe nantongo tunafuna nantongo mutuufu abasazeho okuyimba tunafuna muntu amugjamu kiri bano balowooza balina kye bamugjamu kati wano balowooza naye lwoli musanga bulungi era mwami Kibalamu oyo enjogera gyayogeddemu nnungi era simanyi lwanajjako Kampala abaddewo atukubye mu bukobi endobo bwanaakomawo tujja kufunayo obudde kati watufuna obudde waliyaŋŋambako lumeeranagamba bafuneyo bawandike relics ennungi karo ya asasule studios ennungi ani asasula yeyenyini Muteza Kibalama kalo agende ate ayimbe kati nze kalo mukwano gwange okyegera kyaliwo nnyo kalinze mukwano gwange kali kalo yinza mukwano gwange tegwe kyaliwo nnyo okuva mu 2015 akanyotekako kanyi kuva 2015 twalugera emyaka 9 oya kati awo nti mwami Kibalamu bwanajja wano naye nga nze sitereka kukanyi kyoyisaawo nedda lwaki gwoteka kakanyo ali mwami Kibalamu bwanayitako nagajazibire mukwano gwange nnyo wayiiga nze manyi kino kyali wano abakuba nti singa twali ku TV banikitegedde kati mwami Kibalamu bwanajja wano tujja kufuna kalo nantongo tufune studio yakabi tufune nabo benyininyini abawandiisi tukole spice mukwano gwange wavudde ne katebe lodula wansi anti roja yali ayagala kutema
nedda kyembanjogera mukwano gwange Yagala kyembanjogera ate lojja naye kyaliwa waayi ayinza okuleka naye mu motoka kuki luli twamusanga busange ku video shoot wali ofudde ngaamukweka space tuli busy kati atoliyo ne Nec neŋŋamba naye omuzungu agamba ku ndongo ya Kenzo tulina oluyimba tubuusizza amaaso ng'oggyeko practical mbadde nkebera wano nina oluyimba lwenda bye bayita omutto alina oluyimba omutto egguni lwe yagamba ajja kuleka nti baaluyimbira ye mujja ku mutto omutto dolufu omutto n'oluyimba mu makati wagaana okutambula ye teyaluwa naye ndooza budde yalulaba teyaluwa budde naye luli ku albamu ate luli ku albamu omutto teruliiko yalufulumya mu biseera bya Jacobo teruli ku albamu omutto yali ajja Jacobo ku mutto naye yaluyimba naye nga lufu era lwali lufu aliyo kana ataluwa budde naye yakiraba mbu lufu teyaluwa nnyo budde naye yalukolera vidiyo maye naye mugezi alaba ekintu mukifuna akireka yalugezesa naye Kenzo we namutiira nti asampolinga audience yasampolinga yali agenda ata album nesero yali agenda otera album n'ate oluyimba ne Martha Mukisa ng'atestinga audience ne luyitawo n'amala n'ate ennyimba nga 3 mugezi Mukisa teyakitegeera musuzano munda omugezi amanyi okubala endongo Dankan njaga tusooke tuwulire akayimba ka Dj Kenzo byansi then tukomewo tugenda nakwatayo ku masimu awo tugenda nakwatayo ku masimu awo kayimba ngayimba nakawuliriza kalimu message naka Jasmine akapyo kalabye nako tugenda kafuna ka Jasmine akapyo nga tukomyewo wali tugenda uyimba bungi waliwo nakono omwami ono ogundi Fred Seremba naye nakayimba akapya nekyali waffe Chris Wajadi alina akayimba Chris Wajadi by then alina akayimba akapya naye nga alina museniga Chris Wajadi alina akayimba akapya akalifaganaga alina akayimba akapya Palaso ni Palaso Jeja Palaso mukodomi wa Palaso since monde mukodomi Osanjo yagala byambanjogera ate nkwata mpola leero onfuwe nayo senga byakutumidde akutumidde mami Pauline Florida agambye mutabani ndabira nnyo mwami Otesa Kibalama agamba yamukyawa mwape ne mugato atukubirika tubuzeeko mami Pauline yamusenza mugato kutukubira abuze ku bantu mami ndi mwavujala kweyagalamu katujje Ninda bengeri je twetematema je twerumalumamu ennaku zino abayimbi versus ba DJ babayimbi versus politicians nenga yema mpoina abantu versus okitegeera kenda banga tuyina ngeje twerumamu nchaga mu poina abikoze uya mwana chali ampeleze kaginensi mwana je tumaswaba limuswa mu liwane mukububa ase usenge yesige akayimba botwenye endongo ya Kenzo tajja musubira mu dobozi liwomerera okitegeera so kyo subiza lyeso ina kumanya nti Kenzo twakola ki otwangutika kyesizo yagala nti Kenzo nyimbida mapiano every day asose nagogerako every day bagamba wana abayimbi nimana kibagamba nibagamba nti mapiano is ye sound yaliko ni omulaba akutte mapiano namuteka mayino buvugobala bamutaddemu tabagogera ndi mapiano twandika tegede ndi mapiano ukategeera mapiano is a sound yaliko tibogena ku festivals ezenjawulo twatuyinza olwo ukategeera Kenzo ni trust me noluyimba ogenda banga lutambula lukola kati ekyenyizo ganti sawa zino buli DJ mapiano gegaliko tugenza nokiralizinga nti okiralizinga okitegeera nti gegaliko kakiri too late kuba kati bogena mbala zona zisinga wano mu Uganda badijja abasinga endongo gyasinga ku piano nadi ngubuli kitegeeza nti musuuza abaze market yengo omuntu Dankan ndugenzo okitegeera nga kiri too late Kenzo olimba no yaluteka ku album ye mwaka kuwedde toluma mapiano abaddewo fumwe tutambula ngo nasene like mwezi gwa kumeka inali ekigali ngamba yanga tubagamba nti bani mapiano yaliko tutoka fa kusembayo kumanya naliko ne bitu sabo ne bagamba bani mapiano yaliko ngeke liko sound yaliko banange tukoleki
tuzukuke nakati amusuza nagambye nti mugezi mu ndongo tumufusingemu ebyaffe we namutegera nti musuza mugezi mu ndongo kye nagambye luli nti amanya market kwetambulya sawa zino kitegera kati sawa zino bwe tuba mu ndongo nti luli twabeerako nga mumuyitalaga nga yasinga okuba mu ndongo kitegera naye kati sawa zino yatuddemu wansi n'alaba nti bwe mba ntambudde badde gye sawa zino batambula nnyo amapiyano kitegera n'amanya nti sawa zino n'okutayo olimba lwaki amapiyano kasitegeza yingiragenda ku albamu ye nazokusaya akapiano ke nakayitala ntandiko atugambiddewo nti gana mapiano wabada introducing naye atera bwofumikiriza kwa Nigeria waddu campaign ebadde Nigeria awo abaga amapiano tegali mu message tibizini bidansi byakuzina azina mbuzinyi zine bakomaawo naye natadde mu message muli mu message aba Nigeria kye bakola mapiano bakwata mapiano gaba South Africa kuba baba South Africa bali mu dance mapiano gabega kuba tebagala kumanya mazina chiki kuzina mazina mbokuzina uzinyi mazina nti abanagira batekana niko teka mu message abagisa mu bivuga ebyo n'ebigambo bibateeka ku bivuga ebyo kati Eddie Kenzo naye kyali mukola kine East Africa kye nagamba babitu sabo bakola amapiano nibu tebakiraize bakuba kayimba kama mapiano ne basirika Spice Dana yakubaya kayimba kama piano na asirika Fik Family yakubaya kayimba kama piano ne Harmonize na asirika kama bebe na mugamba tudda mu mapiano nende kalika eyo libeke mana yabuziza nti Spice Dana yali anonyeshi wa Damani Platinum abana bagamba cheka yalaina byetonzi byatute nze nengamba yali agenze funa kolabo mbu yavayo naye agondi Harmonize Mboso yali amboso yali amboso ninga tujiwulira ata oli mwana yaddu oli mwana libibira nakati nnyo oli amboso music gwafumya ate bulala one of utana na kolabo twandikitambuze ndijwa abantu so Eddie Kenzo tusubirewa wakute watuufu Eddie Kenzo sawa zino kusana ne market wetambula nadambira ebintu byetu mu sazi ne byekidandali kitegera amapiano kagana kubaga mukolera kwa nyimba za Kenzo so sazi no dula noga ne olimba Kenzo sirutegede nakuwa mu weeks 3 tugenda kuda kumiza ngamba mu countdown ku namba billion so tulute tugende tululinda amakungula galo masa trap tuluwe mukabwika time nyimba za Kenzo siza na nadutegera uli naye tuluwe nyimba za Kenzo siza kutegererawo tebakulimba nti nze nabula sikyaloso mujukira sikyaloso kandi sikyaloso yavayo ubwerwa Uganda najana nandi kyenga nti twawuliza sikyaloso amune bamuvana muvana kati oyimba ebiki bino ushegera kati so nyimba za Kenzo zakwa bwebudde omalazo n'olwo balipira board n'olwo ningane kati Kenzo atulira board nze namulira one muganda info dolwulira experience tugambe kati namugambe ekigambo kimwe nga Eddie olimba n'olwo wo budde nali nakafo ekigenda mugambo olimba n'olwo budde waba balipira board mugamba sinaki genda baludusemu katini balusamu kapichi baluwemu katempo katini balongeremu katempo nangamba lubeere awo nangamba okay nangamba ne ba DJ bebajodusika kanduleke enzawo mu origin eyo ba DJ bajodusikangamu nemugamba okay nenduwulira kuliko oluyimba olwo practical nayo nalunyumira tegattako nobadde saaluwa budde ninageza kamapiano nga mwekali kalungi ebivugo biwulira nga mwebiri so katukasubira okola obulungi tukagambe tukayo mu wiki tukawamu wiki 2 3 tujje tukadde tukatunuli era mu wiki 2 3 tujja kuda ntu bagambe nze kagalidde okagaliddewo simanyi ga mugati namusanze wati mbuziza bubuza factory yankubiddeko tetuyomba wapu bunuma gogendo simanyi ga mugati ogenda kigabe ekyo wapu bunuma mbali n'okwambalira okay tukawo mu wiki 3 manyi ga Eddie Kenzo obumanyi yali akoddeyo nze twayawula yali njagala mulunga tunayawula yampayo 15 mulunga yakwegera kwelera zitambangayo naye yajimpa mu 210 yali jabaye enyo yakuwa enyo 210 katujje kama kabadderan tukomewo yeyo tudde oyimo pya bonje okagaina yakayima na yakapya bakaitana inakayimba kapya okaga Matthias yakakubiba begawo aka mukomusajja inakayimba kapya yakubye Jimuka senga ina yakayimba nebana umusajja oli Fred Seremba wakadongo kamu Fred Seremba oyimo yogeno ibisile saba lugamana tutuliza nyimba za kadongo kamu nebaga nyimba ezo nziwuliriza
ate nze mneze nsigana okuwuliza baluyita nteze engalo enteze engalo naluwuliddemu alulungi Lydia Jasmine alina akayimba akapya ne pasta atusoke wa Lydia Jasmine Lydia Jasmine kayimba kiketwa tukuba njagalanga lwene wakawoowo njagalanga bwe neyagamba first born bwe twatuzanya tulabe kiri kitya tumanye ensonga we zigenda okuggwe Lydia Jasmine ali ate ennaku zino simanyi twanakoma mu ndongo saddamu yogerako nawe ninabuuza ggwe kubanga naye yali mukwano gwo nnyo era mukwano gwange nnyo katadde ku kalo nantongo badde onzise onkanyugidde microphone jaze mukwano gwange nnyo Spice mukwano gwange nnyo kalo nato mukwano gwange nnyo Flona nnyo by the Flona naye alina akayimba akapya Flona yali musiara ke naye akayimba akapya Flona mukwano gwange bangamba Flona siara ke n'agamba nti sente zeetenga mu Flona azikuŋŋaanya tuyinza okuziryako emyaka 8 oba kituufu kalusogera ufuna akayimba nga tonzikiriza ku makulu awo adi ofa akire dunia banaye akera baso tewali tabu tugende leta sebo nze nkyawagane naawe osaze bigambo mwana wa nsalako kyensobola osaze bigambo mwana wa nsalako kyensobola tumiddeko enre bodaboda okupakala siti ogamba otya asuula oli bulungi agambye kwali nsalako kyosobola agamba kikiseka isma ili akansube naawe oli bulungi muganda agendekako airtime bwe tuva n'omukayimba ka Jasmine tugenda kuba kwano kitundu njagalanga bwe naye atubaka pya tugende mukumulamu tukomye tukwate ku masimu atunonya akakadongo kamu kuba akadongo kamu waliwo akadongo kamu bufulu ogambe waliwo akaseremba ne walukaga waliwo akakikofiira nekikofiira ayina akayimba mpuliriza music yenna katujje oli wa ddala lujja kukyaluma bojja musanga akaalo kiwe mbuyi myezi mitono wa eri family ogiraba muganda wa Mayinja family tokigeza kiveeko tokigulumiza nnyo olonga oyo green dad bino tubyogera bulungi nagamba nti New York ali Canada bakutegese mu nyumba mukivulu mukisenga owaye kyoliba mu green dad agenda kubeera muganda waabwe okusinga kireva gye ndina banamusimula ojja kujja akabira wano ansimudde naye abasajja babi bali abasajja beetegera okanga Mayinja family beebo gwe newojjaago Mayinja simanyani bali bebali era ogwe ndadi muleke bave mu bintu byekisibadde mu ndongo akuba endongo ya ddala bave mu Mayinja family kasi ekirungi bamuwadde kolaba sibo kiri bamuwadde kolaba adduke neeyo kamiyoni yatugamba abantu bwembakolaba bangi abaliwo ne kalifa waali naye yayingidde Mayinja family kalifa bo batereza byabwe ne green dad brad era bamwajja n'omwanjula eri muganda waffe ebyo bya muganda waffe bya bigambo gwelinda lwananya lwedirebo nemutuba mu bwongo nojja okumanya mbu si muganda waawe ate bajja mukubirawo kuti ayo baali bamwasiza omutwe ndozooli gwe Mayinja family ogimanyi oba owulira mpulire ani bwakwokya naye ngenda kwokya musiraamu bwamwokya naye nja kuwokya obudde buno ayinza okuba ekizibu naye yampita olaba bwakwokya olaba kugundi bagita bromain yampa wano asatu era adda mu kisenge n'akaaba motoka yagivuga akulukuta amaziga nga bwafeesa olabe ekita gyayokya kamiro negeri
chamu abukana na abusiga budola abuti yakwasa wallahi yali amanya kwada emisalo ntwale satole yadda mu motoka yakaba okuvaawo yazikuwera mpaka esekuku dazibala tete ngasinzinge banga musuzo wasende zimoja omuntu eyangamba yali gundo oyo Kingston angamba sikya azibaze nga tazizinze kwamba azizinga bwate katagala banne balabe wazikebera bulungi nga nam tebyali bichupuli yana ngazoka ziterekera omwezi mulamba gasiziri yako kanyoni yabade bipala asatu twali ku bromei wamusanga awo jemba agamba yapita yasoka kompito gwaso awo jemba agamba that is miracle yasoka kompito gwasoka ningano gendayo nampito ogwokubiri nesigendayo atuma excess kayemba kale omuyayo naye kayagala kunkuba muliwo mukola kabiri yoye nadaona nampito ogwokusirika n'ekinnyo asigenda ingenda navaawo yana excess kayemba oyo nga excess kayemba nkuba gwe katugera twasangayo sipapa twasangayo Kingston awo tezaali zize twasangayo Kingston yazikwata yazijja mu nsawo tebamusanga ne sipapa sipapa yajja luvannyuma era amanya nti ngenda zijja kuona sipapa yajja luvannyuma back then nakwata nazibala bati amaziga ge yakaaba gali gajuza ttanga yalina bando nampa atuddeyo kuti ayo mugambe mpayo ekyekumi olabye emisinde gyenyo okuva akusindikirawo jebbiri kageza takigeza omusajja guno musiramu agaye nti simanyi primas wali ologezeko ku bbale mbo primas bamugjayo nabugisi mufungizi nange munembalagadde birabira mu gavuna yange gavuna by the way siam yawikiriwa eri baive batuyise tukubemu ekikadde bampisenze neyasindije ekikadde kya lota tugenda kuzanya mundo za lukutaano olwo oliwa naye tugenda kuzanya luli nga twakava mu kisiibo mugenda zanya luliwo olutuufu olwokutaano olw'omwezi guli tugenda zanya lunene naye tugenda yasinda agenda kuba ali mu kisiibo tugenda fena yasinda agenda kuba ali mu kisiibo temundeka ate nga nze n'olw'ekisiibo lwennyini twagala ekisibo nga kiwedde leyasini kati ate bapise leyasini tugende tukubemu ekikadde ne rota ne DJ rota yasina kyajjoka ebyoma I mean ne rastarobo ekiriko rastarobo ekyo kiriko rota rota yatuyise kali nze nete ensawo ya sente gujamu kati kwagenda okuba tufuuwa babafuwa mayimbi eki ojja kubanga Mayinja omenda onyetugenda okuba abaana mbu Mayinja yavayo ngaga abaana sente zenzi bamufuye basibbi ne Mayinja kigobbako sente kati nawe oyinza okubanga ekivulu kyagwalagamba nti sente zenzi bamufuye bazibbi bana abaana babba aba amawulire agamba otya akaseeguya naye gwe masitoni omumanyi gwe gwe nze nebawalumiza masitoni yagala musente zebamufuwa abaana bazibubbayagala kuba abaana bawulire agala kubawa muzibbidde wano naye simanyi naye baseeguya babaddewo lwaki mukola ebintu ebyo naye gwe masitoni omanyi ku sente anti gwe nenkulimiza emboozi y'amasitoni oyinza ogweddawo kankulimiza ento lumu Mayinja oyo aguza omanyimu tuli mu 87 ali Mayinja oyo lumu atunda olunaku manyi mu kibiina mwabangamu ennaku nti balinamu ennaku 3 neguna alinamu ennaku 3 guna alinamu 2 okitegeera Mayinja atunda olunaku olwo lwakinene oyo aluguza omuntu buge mutumiddeko lumu kati munaye aluguza omuntu kati omuntu alutimba batu bawandiika tebalinanga lisiiti bawandika ndagaano kuguziza olunaku nga 15 ekyamuliibwa nti ye njamukozesa lunye endagaano agifuna agikuba mu ngalaati omusajja atwalako endagaano naye nga nomuwa ssente ngonowamuwa ssente abakola ki nga nono nga Mayinja bamuwa ssente nga Mayinja akola endagaano kati waba abulayo ennaku nga 10
ndongo ebeewo omusajja ajja ku kifo bamubuuza sebani akukkiriza okutimba olunaku lwa kinene kisege Mayinja ze yanguza olunaku omuga olimba yalukuguza ddi Mayinja olunaku sirulwe lwa kinene nina endagaano ngiina Mayinja nalukuguza ddi nze nyinza okuguza ate olunaku otalirwa nina endagaano ngiina kati abekula waleetebwa ati abalaga endagaano Mayinja yabaka endagaano y'omusajja bevi nga Kamunye omanyi bwe yatwalanga obukoko bevi bwe yabaka endagaano y'omusajja bevi wamala ogibaka n'agikuba mu ttama n'agigaaya yagigaaya omanyi banyiganga akaana kamira eddagala nga bakateeka ejjeeko nga Mayinja amatama naye ng'endagaano tagiwanda agala giwanda ng'evuuse bulere kati omuntu kwegamba nti bafuteko eggwe banyiga Mayinja amatama omujjako endagaano abaani bamusiraamu nebwe banji omumanyi ekimu ku kivuulo ekisinza okufuuyibwamu ssente empitirivu kyekivuulu kya Mayinja kino nzinayo ku muntu ngaafuwa Mayinja emitwalo 5 opapula nga 30 Abitex ataba naye namulaba mufuwa ebizigezige ekakumi engamba Abitex abalakaki oba yazibwa bicupu era naye njaba buuza enkya nalina nabo bakubayo Jose Emiggo manyi mwana yangamba nti omukazi bwakunyiiza toyomba naye kumakya akameza omuwa ecupuli kati ate bwomuwa ecupuli omutuma wala omanya wali abakambwe kati kagwezenga ku nassa ojja kugenda ku nassa ondeteyoka nankatabo ate wakunassa bamuko kaziwe kapo alabika ali mukufumba amanye bakadonka mtu amala gafumba ali mukisiibo lwakuba saazi nakyali muswamu asuubira olugivamu bwati nnyo ye omusajja yakava emekka atitula omusiraamu so wali kabo nimugusiramu omujagala olwagenda okukola umura aba agenze kulambula mu password ina kuba face ya mukyala wo lwaba ayigayiga bwatuze mu gwanonye face era yimaye mu face kali bwembera ku mulimu na jini olongo mulinda yebake ina kudduka no jana omunene manze tongo nenda osija kutu oba ku mulimu ngudduka misindo dawaka moteke mu face nibanna akayimba kachali wafa kadonka muka bayita nteze engalo bamuyita chala Fred Seremba ali mu the airs kayimba kalungi ateze engalo kufuna omukisa atunde tulinaga mukama katonda buli kimu kyana ente ya utalo ali kayimba kalungi ku YouTube kwe kali bakayita nteze engalo kuboka nonyeza akayimba kalungi nnyo kalimu ebigambo ebirungi omusajja ayimanga oyo ali wano ku BBS telefone bamuyita Ivan K eddoboozi ali wano ku BBS telefone naye ayimbamu nga Seremba nayimba kadonkamu oyo wakabi ayimba kadonka naye ate olumu kati era n'ebyalazo bwa ngidde ya budumulazi mugenda kigeza akigeza ekyasula budumulazi yaliraga mbozi kyawajulira ya budumulazi ni kamiliyoni yagamba budumulazi yakuba kamiliyoni endongo waliwo endongo ziyamukuba mu byalo mutiyana eyo budumulazi bamuteekako kugombolola nga kamiliyoni amutadde ku ssaza kati kamiliyoni nti yayimba ku ssaza yadduka misinda yimbe kugombola nga gombola yejjudde agenda okulaba akasajja kamulemeddeku buli obateeka endongo nabo bakateeka unaga naye kana akasajja akoze nti n'akatwala mu siriki eyatoka mu siriki yabagamba temuyogira ade kulinnya budumulazi ng'agambe musi yakala abeere muno budumulazi abeere mu bbaala mu ng'alaba ffe mutuvimbisa nga yetavimba era budumulazi abeera kamiliyoni n'amugaa kati okimanyi nti eno tebakumanyi wabula kyolina okukola kiri ekintu eki ogenda sooka okubeeyo tuni yalaga eno bajja kutegeera era ng'oluma ogikuba bwoti nze njireeta mu siriki kaba budumulazi tewalita yange mukyala wayo nobbaako nga feesi
naye etali yaddanga yadanga biralamu ate muzeeyi ddongo tangamba mbu laavu ate yamutuusaawo ate etali yiyo yange eyo gwe nga Nec tekisoboka wadunga nga mutumye empigi ku bigere mbadde nkunyumiza buli mulasi akeera akubalaga kamiliyoni yamukwata n'agatwala oluyimba wa anambwa akalira erinnya ate lya buli mulasi sooka olijjeko kati gwe Rasta Smart bwe yatuuka mu siriki waati jjukira bakamiliyoni ebiseero nga bakabejja nga bagamba bugambi tuukawo nga bapolimba olwa buli mulasi olwalaga nga bamutumira nga buli mulasi akuba enkeera teyaddayo wa Mabiru Smart n'amugoba nabagamba simanyi numbalumba musajja nangamba kabuli mulasi kati gadonkamu owanyobaawo ate yayimbayo mekezi Rasta Smart Bill Smart teyadda kati gwe kyoba omanya nti ate muganda waffe naye baba yavudde mu kadonkamu oyo gwagamba agenda mulaga yandisigadde awo ntumumanira awo abantu awo no muneyo lwakuba nti bamanyi naye omuntu abantu bakuwawo bulungi amatuneke ofulamu sente okusinga bano abakubalaga tewali omanya abayimbi abasinga ezo ennyimba zakadonkamu ezo ziyimba nnyo embaga ziyimba nnyo mu byalo ate ewali sente kati gwodda mulaga oba ogenda kulya microphone nga buli kyamisana kyagulobera ku microphone ebivulu Easter tugenda mu Easter booking kozirako otya booking sawa zino abayimbi ebooking nyo posta sawa zino posta oziraba bwotuna ku posta kikijja mu posta sawa zino zensinga okulaba kiwene nwaje kiri ku posta nyingi nwaje ali ku posta nyingi Ashiba kalungi naye posta mulabako omukulu Kenzo naye kwali ku posta Eddie Kenzo mulabako ne Alien kwali ku posta singa Nika Spice David Utalo naye na posta nyingi kuba natunde posta za David Utalo omanyi bw'oba oyagala kulaba show eziriyo n'abayimbi basinzo booking wena gena kalenda wa Everboss balabira posta zonna zolaba zoyagala okulaba nti gundi bamubokinzo bati gundi bamubokinzo Everboss ogamba otya muganda wange ndokuwuliza Everboss yandira nga nanjo kyangayo gyali zinezifuna bulungi era okawo bakubira baana okitegeera kati awo olabira twalina abasajja bali bakubanga zibaana twalinawo Michael Bana yalinga mu kisenyeri Michael Bana yali netubayo ne trajes convertible kabenzi ka convertible netubamu ne trajes yali trajes yaliwa posta Everboss yabagoba mu katale bonabona ndowooza flyer bandowooza Everboss yabagoba naye kati Michael Bana waliwo nazi olwo ni nazi yali wano ngoyamuka awali wa bebiricha nga bebiricha wale telekalo nazi yafuna sente nagula kwena okusimulanga avuga TX avuga TX sawo sebo kasela zinamu nazimba nawo side zebulenga naye ndaba Bana kazivamu Everboss chaka yabayola ebigere wana cyane mu Bana zo ne kundi Michael Bana naye mulaba ngaya ina kabenzi kano kenjagala yagenda kwa mzee Rogers Dungu akampole akati kabenzi naye nini kwali ku radio asesa agamira omwana ayo yazidungu zije bakampole ngene ko usasula ko mpola mumwaye mu lero enchango mwaye abi abo mwaye mu onakamala yodi abi ngenda ku alozegera kufakati bezu mangu zibroka yange ya bukadde ona akaddi wagwe enyenyanga omuti oguliko emiyembe bange nti musiramu kumacha mbo gasoli obusiramu nga yazira bwati todda mukuyenyenya vayo muvi olimba ng'oli mu gundi ng'oli mukulima mbero isitukaga bose osula wansi nkumi gasolagaga enkumbi osula eri ogira pala mwoni oba bale tunafukirira birime olina kuzuuka okusinga manya kuva mu nnimiro nga bwoli eyira bugizi bwoti mbone kakutala ndabule wenyenya mu bwoti anti nakunkaaga niwayi mukasola ko ibula eyira bugizi bwoti gibankaaga webulwa da nkaaga yeddo
Naye kakutalo ne wenyeenya. Kaga. Omaka fana ni Islamu afazeyo ku. Islamu soka kulya lero olye naye oganda ojja kusoka kulya olye. Yombo olye. Soka kulya olye. Soka kulya olye gwe yawowa. Natao. Naye ogamba ozokulya ate olye. Islamu ni mfumbo. Obera kaka. Doza banaiba tebasigaza sabuni ku maduka. Ngulira. Islamu soka kulya olye dala tusonda naye ojja kwagala soka kulya ate olye. Ogedole mene mu mmere. Negwe. Nchawa nakunda tana kuya buyembe. Umusanga wa mulaba wa. Yes. Mumanyi nnyo. Tana kabuyembe. Wewe kuna omwaka saga kulekenga bwali. Genda ku page. Omwana ajja kufuna. Sawa kulekenga bwali. Nsikulimba naye waliwo ebintu betalina kwewala mu kuzaala. Omukazi bayo yanga bagenda okuzaala. Yana wanga kwalabaza aneta. Kayanga. Ogambye eki. Oyo kadenga chali wange yangamba. Yangu esimu nanga Dankan jebale. Konze nawe jebale. Okimanyi nti omukazi okuva yafunye olubuto yango byewaka. Yagala. Mbu omukazi Merege yo wini. Nga wini. mbu ogomanye ngeje neyagalamu. Ngatanjega nga nomuleza senta zinziriza. Mbu omukazi nsema namukubira simu nangamba todde waka mpulira olusuulo saaduuliza nze n'omwana mpulira yakwetamiddwa. Nesinto zo sizagala. Nze tomba buli kintu kyonna njakyejjiranga njabyewange. Mbu omukazi yeetamu omusajja. Ng'omusajja ne bwakuba bukuba essimu omukazi akaaba. Essimu yo njikutte sirina kyakukola naye bannaye tetukwagala. Nemugamba. Kajagala. Namugamba kati omukazi yakwetamiddwa tekyekutakwagala. Ngaleomuleza sente. Nyolo olubuto. Amabeere eyo tojja kutokomawo. Olubuto Ngaleomuleza sente. oba teruba lulwo. Ngaleomuleza sente. Asinziriza nga ebisente. Nzisagana bisente by'olubuto lwange tetukwagala. Chali wange yangamba, chali wange yeyagala yakuba endongo. Anti nga takyadda waka. Nga buli era lumu yangamba nti mbeera awo nengamba kaneeyiseeyiseeyo ndabe balu anangamba lwanzikiriza. Olwo otuuka lumuna oze kukola kiba ne olubuto lwakwetamwa mbongera atandika okwememu omusinduukirira. Takyusango ye. Omusajja. Engoye yali ebivaako nga yapangisa ewalala. Mbasagala okweddalo na bbeere. Ndakugamba. Nonya tota nyovuga sagala okweddalo na bbeere. Nakakiika ebindi 15. Kati benzi zeetaaga bamuzeedo. Sagala okweddalo na bbeere. Naye yali jipu lyalina n'eyinza okusuula. Ajja mpemu mufugemu. Mu jipu. Agigaba. Ampemu. Jipu kidiskaka. Endagirwamu zonna era jipu eryawe tunwanga muntu. Mpemu ekitunala kyonna batagivuga. Era bangamba gisetule musetu zagisetu. Ne bamusanga nga gitutteko emulungu. Bamusanga gitutte emulungu ayivani. Eyamalule beesiridde nanti. Taddamu kulinnya ku ddungulizo oti. N'abajoza. Bayolezaawo. Bagamba. Mugise wali kaseminti. Nti omwana abagikuba ekimu nanga nedda. Kanzije. N'atambula mpola n'agyekubira ekimu n'agipa kati akusaye ng'ogikyosizza. Era wagireka. Kiveera, agirekako kiveera. Bajjako batule. Bangamba ekiveera agenda nakyo esunzu kyayo kigenda kyo mu America. Nati ajjako batule esunzu n'agenda nakyo. Naye alikyerabira mu America atuuka tumuvugire mu tukutuku. Gwe mbadde nkugamba naye nenjala nnyo olubuto omukazi nankyawa. Oba ali awo. Kankuwa esimu. Oba ali awo nga nkyaye. Kankuwa esimu. Nga takwagala. Nobeerawo n'obwizanaga. Oye lwaki onkubira essimu zo naawe? Nze nagamba twakoowa. Akaana kali munda. Omanyi ekisinga frustrating abasajja. Simanyi. Abavubuka kiyinza okukutiisa mugamba mpozi ng'ayomba nnyo. Minzi sikolagana muntu ayomba. Nedda kuba kayimba Silver Kyagulanyi. Naye gwe omanyi omuntu ng'ayomba. Nze baita onasanga omusajja nakamwantente. Wali mu gundi mu climax amakindi. Ng'anywere ninga tayagala kuddaga. Kankuwa esimu. Tukwate esimu nabbi. Ela. Sebo. Tewali sebo. Network yake kusumbua muganda wange.
Jakulimela. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abudu nuru songe bwana gomba. Omukazi ayomba omumanyi. Owa. Ntamumanyi. Omukazi buli wayomba kumala kemirembe. So ekisinga okwetanya abasajja abakyala kuyomba. Kuyomba. Ogenda okuba osanga azingi. Okiraba se. N'okubawo bwolesa akava n'agano katiku. Kavachi. Owa. Kona ko buyagadde. Ate omukazi akuba omugongo. Oyo omuvuda kayomba. Ayomba nakuba omuvuda kaliwa. Ela. Galize. Network eleke kusumbua. Dankan. Ayomba nakuba omugongo twala kaliwa. Ankuba omugongo gwentwala. Omukuba mu mugere. Ankuba omugongo ndo amanyi lwaki. Kanze je mulire. Ela. Alhamdulillah wadedaku muzuke mulidaku na yesi na wajira bako. Fik mbarakallahu. Nam. Atuba gedali atinga tebalina. Kale bagenda kulya kinga tebalina. Sema. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndiwa no nedanka ni we mitia nali munabi anyumiza. Era we bazini we paba west mpula todamu kwenyenya. Bwe wenyenyeza zibanga mpola stuka. Wodira mu boti emere. Wodira ku kawansi. Ngemere oli ekyemisana. Wodira mu ku kawansi ngomanya nkaga ngolya buli mmereyo. Era wajira kuti oli ayazira ndakalize kubulira. Stuka wodira mu kuyibuka oli ndawo wansi. Wo wedde dia buli mmereyo. Stuka siyambuka. Mugambi lotu nawonane olidda eddako. Kesho. Sebo. Aduse kafunono hela. Sentence nuonya naindi wano zinekwe kasimenche nazikola. Maka South Korea sekoko yange maka sekoko yange nakuwampa abantu. Weekend. Aza sitidde wendi munnaye kagiraji ya bibalobuwa. Ni wano ngatamu. Kyekiro omuganda wange oli bulungi. Osa usikole oli bulungi. Bitambula. Kati ozaba mututte. Waliwo nzo tegulamu obuteguzi. Kati ada akuba omugongo n'omuyumbi otwala kaliwo. Nange mukazi ankuba omugongo mukyusa. Sia. Ndeka naawe. Bw'obukodyo nga buyira bugire ddaka. Ndeka naawe. Omukyusa otya. Yesya. Ng'obuka akodde sayidi zeri gyatuludde. Owaye wama bwankuba omugongo. Nze ne ku mugongo wakirera musabibwa. Ku mugongo. Owaye. Gwe. Arenzo bonkuba omugongo bonno mizoro.
lekana wamma wanyi ganvuno hela sebo ebyo nabina kubakanga kasiba kyagulayo oli ludda wakisenga mbetya obulumi bw'omukazi yina beera sazize kunengeddaako ensukiri gye bamuwadde nga afunye ensukiri gye bamuwadde afunye nomuze ekimba tunde emputa ekitemu nokubulira nawe ebintu bingi byenjize makolo yala tebo maokota mulungi mpozi mweyo buzukusa balyeddaako okay yala wanji toli muganda wa kapini manya agamba nze daako sinamulaba addu okay is a man yala tukatayo wanji sebo kale sebo agenda kubeera wa wanumanyisyo ogenda kubeera wa sikuyingira mmeka bane wakurekeddeko naye okwana kule wa ela sebo sabaleku onomise ono Kennedy Denmark nine Dankan wano mugambe wonta musanga na usimu otuli waneno naye eketwebuuza ku muyombi no nakuba omugongo obeerawo nani kati bakuvumye kati bakwe kati obeerawo otya style mantis kati style kyekyo gigwerere bannange owayi kyolekya mboya bajikuba omugongo teyeyagala agaye bwe bajikuba omugongo teyeyagalayo owayi nange nenoonya mpaka owayi afuka mu pepes ekisibo kigenda kitya zukusa leko tuisema basirufe zukusa omuntu ani mugende nabaddaako sebo fere tuli bakasiru bogamba mbu dakumenu kwali baby kwali naye obwenzi busumbuwake tuweke ennyukuta naye esooka obwenzi busumbuwake ennyukuta esooka Okikola kola butyo
tokola buti mpozi bagamba mbulira goyita naye mpozi mbulira goyita naye mpozi wabeeraga nnyo ne Dankan mbulira goyita naye mwenna kabalaza gwe yamutumanga nga mwabeeranga mwenna kabalaza ono ekyamani wa kabalaza yakola ne t-shirt olimba yakola ne t-shirt ayinza obutakola t-shirt ku birungi byeyafuna kabalaza ku birungi byayira kabalaza obimanyi sya awo abeera muloge why Dankan yagaye mu ku birungi byafuna kabalaza mbole sala kola t-shirt isimala jamba t-shirt tezimala watulanga akatebe n'amagulu ne galengejja ojoze Uganda ne Uganda eno kati owayi dakwegamba ki tokikola nawe ogiŋŋaanye nzirwa gimugiŋŋaana sebo bamamiro jazito beyagale yana mamiro jambu gayafune kajja mu nsawo ngenda gigula kibalume mugambe abasiraamu ddaku tetunamulaba kati ngule ki kapijoni agule ka sienta ezina amanya gali agamba abantu sienta agulya ddala dudu kangulye ddala dudu kangulye ddala dudu agule tukutuku nigula kyoma tugula tukutuku muzinikire agule lumu tukutuku mufamili abo temuli musiraamu mufamili yo temuli musiraamu baliyo babeka oba aliyo omu Dankan mufamili yake loza oli wasinawo babeka mugamba nze ampedda Dankan agaye mwedda akuye nze nasiibye tuyina ne swabulu wano leka kola bwoti ate Kenny tokola bwotyo mu nsonga ez'okulya emmere musiraamu ajja kunyiiga kale Uganda wange Kenny ali Denmark ndakunodo kyambuulira nga tweyongerayo mu maaso bamuyita Kenny tumagala ali Denmark mpongera essimu emu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nina bulunulode yakafa waneno Dankan bingi biri mu weekend bitambula mu weekend wadde otubuulira ibadde mu weekend eyo embozi nyi efe tubeera nnyo mu entertainment B2C leero nakuzo ziri 19 olunaku olwajjo yafunizza ekiwandiiko ku mikutu gyayo n'ekiwandiiko ekiprinting obulungi ng'eraga esazizza amushayi badde okubeera nga 10 nabirabe n'endooza byakusaaga si byakusaaga oluvannyuma lwa nayogeddeko ne manager Enoch nagamba nti badde bo balondawo okukola nga 10 May naye omukulu Nobert olunaku lwabwe n'alubookingamu omukulu gwe bayita Range nagenda kukifo bakisasula bo bagamba nti ekifo bali bakibooking okitegeera naye Nobert najja naye n'abookinga gundi omanyi bwempanenyeza Dankan bwe nzija otugenda n'obweyanjula muwala n'ogenda noba n'okyalo ba n'oyanjula wo gye bayita nkusibidde awo akagetako kamanyi
yeah wait akusibiddawo mwino tukateekako omulesawo malodde tibabitusi wemba nenyeza waawano twaba booking a date tibaali balina osibako ku kifo nanyini kifo naye omusaasira abote gwitali ku africano nobati atadde ategeserwa cricket nibali luddawa bali ku africano kati ate bagende ku africano nanti bo bagamba tibayisobola kukola competition ya ndongo okishaka kyengamba like omuntu oteeka ku date yaako kuba bwetwali nobati kino ekimu kyeyakoze nti bwetwali mu ngeri y'okutereezaamu endongo ya promota okitegeera twakola nga teri promota kuddamu kutegeka ku munne okitegeera nti promota aba otegere nti munne akuteekanga 10 kitegeeza nti awo nga 10 ate oyinza kuteekayo konsati ndala okitegeera kwanja wokkiriza ogaane nti abadigize abagendererwa regi ate bagendererwa mbabitusi kuba bonna bavubuka okitegeera kitegeeza nti mubanga abali mu competition ate kitwetwewala oli okubanga kikola ki kizoleeta loosi okitegeera ate kibaamu naye ebintu ebirala ebigenderamu obukubagano babitusi endomo yabwe gyebasemba otegeka baali ku africana baali ku gundi baali ku freedom city yes nga juliana ali ku serena era waliwo obukubagano bungi wakati wa juliana ndooza nabo naye kati bwotulamu nobuga nti endongo ya juliana bitusi yanjawulo nti ya juliana yali abantu ba corporate bali eri ab'ekye-15 million n'okudda wakaguje okitegeera bali bakabuto bakaguje bebali wa juliana naye nga bajja wano wa bitusi bakyebiri bebano bakyali baffe ab'omugeto twali tugende bavubuka wano bwana wa campus okitegeera omuntu wansi balina ogenda mu kyebiri naye kati bwetula ku ag ne bitusi mitwalo ebiri kitegeeza baba batunuulidde gundi audience yemu otegeera kati era omugezi n'obutakolera mu loosi kuba nobati ne bwakola loosi okitegeera ye yazimanyiira loosi ze alabika ne mundongo gundi abadde abalimu agenda bateekayo yasin kawesi yasin abadde akyali mu nteeseganya nabo okitegeera ba yasin yo ebintu bye bimanyi abeera wano muteeseganya n'amala n'akola ekintu kikola ki era yasin ayagala CBS walangire n'omwebuyita okitegeera kati ne babalamu ne babaga nti ate tudde mu bintu by'okugamba nti jjukira kalamu kano kaba kakavaako nga kakaddako olunaku lwe lutya kitegeeza n'omudigizi oba ogenda kukola ki nobuzaabuza naye nga neka ekkiriza ogaane nti mu mwaka tulina ennaku 3 si mu 6 olwaki oba olumba olunaku lwono lwataddeko okitegeera kati noono naye nze kyemmanyi ani omutegesi yali agala zino endongo zibeereyo meka zitandika obeera mu bantu batandika okwekabya obuzika bw'ekirogo buno bwaliwo oluli simanyi ffe ababeera eno mu kyalo tebatwagala Kampala okitegeera batutaddeko kati awo bitusi kwe kwangwa negamba ffe okubeera mu ntalo okuzimba endongo yaffe mu ntalo nga si bwe badde katuve mu ntalo ono asigale obwomu bitusi kwe kujjayo tujja kuyimbako olunaku ate era beyijjajja kuvayo agambe twamutaddeko endongo twamuyingiridde ate nga bitusi eyimba nnyo mu western uganda Western Uganda bitusi eyimbayo nnyo kati bano batandika okugamba fe abeeno namwe temujja kujja kuyimba eno kati bano kyebakoze kyamakulu bagenda katujjeyo ejayimbe naffe maaso awo tujja kulondayo olunaku otayiko kompitita tuteekeyo bitusi eyimba nnyo embalala eyibamuzibanyo embalala kati bwodda mutapinga bwodda mukuzanyisa bafaani ba bitusi abali embalala kubanga bitusi bwebadde eva freedom city negenda Masaka negenda embalala negenda nejjinja babadde basooka mukono atadde batera obuukawo mukono badde batera obuukawo nebagenda ejjinja nebava ejjinja nebadda emasaka nebava emasaka nebadda embalala nebava embalala nebagenda ekyotera nebava ekyotera nebadda eruweero ku nimurodi wakati nze kyemanyi nti nobati ekyadayagala yalatambula yagenda omwetambulire mu kifaananyi mugundi mu biifu okitegeera kati kyabadde abalanga omuntu waneke njaukiriza ogandi ennaku 36 tosobola kulwa olunaku lwoteyawo omuyimbi wo ng'owulidde omanyi nze mutegeke embalala kale no mutegeke wano naye omanye wiikendi kyetaliiko muntu nze osobola omuteeka leero kuba nalabako sho yabadde yabaire ne show yali ya fink ne lutalo
ngomu wa weekend ngomu wa Friday wa Saturday yes ya utatu yali yafiki yali yotala abagenyi bali bakyasulawo yamugate kijja kusoboka ya watu bali bakyasulawo bali ku Africana okuserena ate neze ndongera zaabukana nditwera wa 10 laza okana mwali wachemeka emu yali nkeera kubanga yali ku Saturday nagamba ngalo bagenyi bannamu abakyasula ku Serena namugamba nedda omanyi kati waliwo abantu nze wa promoter nabagamba tubeera fena mu ndongo ate mwetukola kitegeera mutujja mutulya nabagamba ekintu kimu nti ffe kenyini ffe tugenda okweyononera omulimu omanyi lwaki tebannabagatu gateeka mu nkola kubeera bakyali mu kwawukana kino ekibinja kyene kya Dexol ekyabalamu okitegeera ati bikyali awo nembaga ffe tugenda okweyononera endongo olaba azawe kyamutuukako nga lweji agenze ku stage yali mbalala azawe gundi yajja ku stage yasigwe bayise Regi yajja ku stage okitegeera ne batandika okweteekamu obugundi bwabwe ffe tebatwagala abeene okitegeera kati era jjukira nti oba okitadde era newena kyebaba bajja okukola ki okutambuza no omwana nga ye ngenda kyogera kino si kyo kyane omwana nga ye ekizibu kyalina empisa ntono yes ate bw'abeerera ewaabwe agyewulira nnyo okitegeera ewaabwe by the way n'abayimbi bayo tebamwagala kwambadde manyi nti neera naye olaba omuntu onoga nti naye muntu wembeera nina nze wegiwe ngende embalabe yampisa bulungi alina kyakwetaaza bulungi embalabe yankwata bulungi nantambuza alina kyakwetaaza naye n'abayimbi bayo tebamwagala badijje bayo tebamwagala ate wenda abakwa embalabe endowooza bakyali biggest DJs bemanyi Alberto manyi every single day netuva nekushena abeerako kubanga abeera ndoza alina kijja wakola emisana alina dendo jakulako kumakya naye kirasulako akerera kuno nti Alberto 43 effect wembala wano gwanyoloza one of the biggest DJ naye nyini bwe yavaayo okubyazawe yavaayo akusalirani Alberto baya kusalira naye nemulaba nendaba DJ Mart waliwo ne DJ olabeta Mart naye waawo munene naye naakusalira Regi DJ abasingira bava eno Kampala kati ekitegeera kyamugamba naye ate Regi we mulaba ngayogera nabo mulaba ngaalinga omukaka no waliwo nze music industry njibaddemu ate njimanyi abantu basinga okubeera abakaka mu ndongo ajja nagamba bambi nze ne basinga ate omutima omubi mu ndongo mu okuba nti tuli kumpe osolaga nti gundi ne gundi no okitegeera naye nga nze basinga okwegonzagonza be basinga omutima omubi mu ndongo okitegeera ajjewo n'afukamira naye olumala okuba bati omugonga bamulalamu okitegeera kati ono mwana balina engeri bamuzimyemu mu ngeri ya bifu era bayitangenda kwebaza Beatles nti yo yakoze kyamaanyi ogamba nti ffe katujjeyo mu nnaku ebisatu mu enkaaga tugenda kufuna olunaku lumu nkubulya amazima kinategeera nti ne bwokola otya omuntu basobola otegeera baga nti si mulungi omuntu oyo si mulungi weegonja otya nowelungi yotya kubantu kikumendikira nze kyekyengaa nti kubayimbi twali wabeera mukka nga tewali muliro nedda kati ngenda kugereza ku bayimbi ab'endongo bano ababani tiwali omuyimbi abeerangaawo nagamba nti Nec nenkwagala nnyo n'aseka nagamba naye gende wa musiraamu akompereyo emitwalo 2 okitegeera kati genda omusiraamu mumpereyo emitwalo 2 kati oba ogenda wamusiraamu wati namukubira amugamba naye ogeza n'ogimu oba gwozikola okitegeera kati gwe notuuke waneke gye bakutumya wano n'2 aleka byakugamba ate birala alina ddala mukubuzaabuza kumbe kodi evaawo kati abantu munmayina bwembi bakikolanga nnyo nga mubeera wano ng'akusindika genda wamanaja akumpereyo zino yes kati mukolera kyomukolera nga gundi eri wa manager egamba manager olumu n'agamba olumu omaze n'okukola nagamba tunakuwa tuna balansi wakyatusumbua wasi kyo nagamba nesooka okwate zino baŋŋambye zino okuba essimu onoonya 2 nga bakwayo 5 inati ngakwati muteseza ngenda kukolera mitwalo 5 basa n'olukamala yena kukola 10 n'omugamba bangambye emitwalo 3 ogenda okuba essimu eri ng'olita kyagikwata kaba kakodyo nzinga ndifala igozaawo kabeeranga igozi kabeeranga nebatuma eringo ogenda okudde ogenda ogikuba mwana gikwala ate ngeno bakuwa zino
kati byebizibu bibeera mu ndondo kati olaba engeri gye bazimyoma n'abaana ya beef ono mwana ya beef okitegeera eba tenyuma kati ono ye promote abadde akimanyi nti bwentegeko ono nga ne bano gye bali okitegeera kigenda kunkolera kati wenja okwebaliza B2C nyinge nti yakoze kyamaanyi nti ne bwe tunabafa abali mu media tujjaga wayi omusajja yafunye oba teyafunye kitegeeza kati noba tikigenda mumenyamu naye kiba kigenda mwanguyira nga owulira endongo ya B2C oba olina okuteekako endongo ey'okubiri ekitegeera olina oba comparinga wanene tubawe platform tugambe oba ne bano banaakola batya kitegeeza oba promotinga ki endongo mu magezi kati kino B2C kyakoze kirungi okitegeera mukuba mina ku bisatu mu nkaaga zamugamba ejja kufunamu olunaku nga lwayo egende n'embalala naye koleyo show yayo nga tewali agigambe nti ate muneemu atuyingirira okitegeera bapromota jasi balina kwekubamu mutima naye nti endongo gye tulimu ate bennyini bali mu jonoona so bitu sadde ekiwandiiko ekitadde olunaku lwa Juma 18 ndio 19 kati yakitaddeyo era ku mitimbagano gyakyo byonna gyekiri kula endongo nega tetugenda kubeera mu biifu mbala tugyetaaga omuyimbi asinga kukolera mbalala kasobola tumuleka akole naffe tujja kujja mu maaso koba mumanyi nti omuyimbi w'embalala ayinza tukeera bavuluga kuyambukira ku wale nayinza okubeera mu kamera n'akaba obuziga bw'ekiro obuziga bwana obumanyi mwana bwangu bwakufuna kwesiga loobu natandika okufuna senyiga atali amaaso ne gamumyuka n'atwakira najjalaga nti nze bano ab'Uganda kye bankozesa kirabanga notandika buli obuziga bakanze nina emmotoka nzekka kati obuziga gavumenti weeyayo kati ebintu ng'ebyo. CBS FM.